tujje tumalirize. Kale Kasirye akasaba tumalirize n'ensonga. How tugenze tutya maaso, how do we move on kusaidia wizo ne radio tugambe family ya radio tugambe radio wizo omulamu ne families nadala ya radio yewa kubanga twalabye Lydia Ndai kanto Lydia nazino kuimba naimba nisaidia eri yewaka abantu ndaye abantu bazze kitegeeza nti singa tubadde tuliorganize osanga ne bino byetulimu simanya ettaka simanya abaana ba radio bali kuki tuyinza okuba ffe tubatemerako ettaka nga tetukola ki tetumanyi nze ndowooza saidi eyewaka kyeyina osooka okusiima nti omwana amusindika e Kampala nga talina kyayina n'abaako byafuna n'abagulira bye yabagulira n'akolako bye yasobola okukola ng'akyali mulamu ebimu bayinza okuba nga babimubanja mu bukyamu kuba takyasobola bibawa kati n'abalala basobola okukola ki basobola okutandikirako awo kitegeera so tusiime nti omugenzi ye mu maanyi ge n'obusobozi bwe alina bye yalekawo so tukapitalizinga ennyo ku bye yalekawo okusinga okuwaalirira ku by'ataasobola bwe kiba ng'alina poloti gye yaleka tannagula ng'ate mmwe muwulira mwandiyagadde agigule kitegeeza buvunaanyizibwa bwammwe temubutikka ye kubanga sisitimu n'endongo ye Uganda setting gyerimu oluusi osobola okwekanga tosobola kutresinga bulungi binaava mu ndongo eyo kubanga esobola okusigala ng'ebakola ki okusigala ng'ebagasa okitegeera so kyetugize kyenja okulowooza mu ndowooza eyange abasigalawo bamanye nti omugenzi yatutambuza paka wano tuyina kweyongerayo mu ngeri yaffe basobola okukozesa erinnya ly'omugenzi kubaweereri ne bafuna ababayambako okuliteekateeka obuki obulungi kubanga g'amazima mukwano gwa wizo mu famire eyo yali mmoze mukwano gwa mmoze mu famire eno yali wizo era bwe kibanga omu yavaawo kitegeeza enkolagana tesobola sigala kyekimu nebyemuwadde mufuna tebisobola kusigala byebimu kubanga takyasobola participatinga nga bwe yaparticipatinga ngaki nga luli kati buli wokkiriza amazima amangu nti omuntu yavaawo bye yali aleeta luli takyasobola kubireeta kuba taliiwo then muba musobola okumuvinga on olwaleero osobola okwogera ne wizo ng'oyogera naye mu bubi kubanga olowooza nti waliwo ekibagatta n'ekyali kibagatta kyakola kikyavaawo naye bw'omanya nti ekyali kitugatta kyavaawo tulina okukiseetinga buto osobola okwogera naye bulungi ne mubanga musobola okukwatagana ebintu ne bibanga bitambula so famire etegeere nti omuntu gw'erina okubanjizaako yavaawo kati erina okumuvinga onu yo nga yo kale generational promoter nobat events awabale kukkiririza mu wizo webale kukkiririza mu talent ezawo nabyaleeta sister Charity amuleta like anayagena muwa concert kweli yamaze olangirira webale kubanga akkiririza mu wizo twakugjeeko engalo tolina kyotubanja wallahi ate n'okuyimba osobola tulabye ku nnyimba zo ng'oyimba wekka ate nezinyuma kakati tetukulaze nti ab'ebigambo beesonyiwe teta alongside ne bwe mukoze mwenna tusigale nga tukola tusigale nga tukola okay tetugenda kubanga tusikawo mwebale nnyo okulaba telefone yaffe bwe tutyo bwe tutambudde olwaleero zimba ensi eyo eddako ne producer waffe kozi yaŋŋaana ne honorable lwaki tuza okufugwa bwotyo naawe ne producer waffe honorable Lucas etaliyo ogundi ono mwana yaliwo ali Hasif Sekiwunga kati producer gyali kati yawadde producer Asifu abaalawo yaba producer wa show